I felt like it is indeed a happy birthday. Munange amazaalibwa g'omukulu Bobi Wine esayidi eno omukyala Barbie munange yabadde akogeera akatambi esayidi eno munange ate nga omukulu Bobi Wine ng'ali mu kulya life munange amazaalibwa g'omukulu Bobi Wine esayidi eno kibadde kitya mu katambi anti ndowooza olengera ate nga ku sayidi y'emu wano akatambi kano koolaba mwana mulenzi munange ate King Saha kosa munange ate ne Spice Dana munange video bagitadde Valentine esayidi eno nga sinaba kubeera nga ate nga nkubuulira ku video eyo kansooke nkuweeko ak'omukulu Bobi Wine munange engeri gy'obadde munange ali mu kulya mu life. Olunaku lwa jjo Barbie yampambye nantwala eyo One Love olweggulo lwonna ekiro kyonna tusula wano twabadde ku boat cruise ne buziba nga tukyali ku lyato tufuna ne kaddina. Olunaku lubadde lwa kutusoma bumesejje obungi obwa birthday nga bwe nebaza Katonda okweza emyaka gino gye mpezezza byonna bye nsobodde okukola ne byonna bye njize nga tutudde ne campfire ne tunyumyamu awo ku makya olunaku olupya luzze nga ye birthday. Alhamdulillah nebaza Katonda ebirungi byonna n'ebyamaanyi bye nsobodde okutuukako kabadde maanyi ga Katonda ensobi zokka ze zange. Tunywa ne kacaayi awo tatas favorite kacaayi k'amata nga kokya bulungi. How did you feel? I felt like it is indeed a happy birthday. Tukuleetera cake surprise cake. This is your birthday cake. Wow. Isn't this the best day of my life? I think so. You tell me. Well, You are welcome. let's listen to what I said. Okay. Naye tugisaleko akatono aka celebration then tukitwala. Very nice. Very, very nice. I'm glad you like it. I love it. That's why bana ekigende kisalira abaana febugase I thought you'd say that. Naye nga bwekyo munange ate bwe kitambudde esayidi eyo ow'omukulu munange ate Bobi Wine amazaalibwa ge nga wabadde munange ali muga celebratingamuko eyo esayidi eyo kati munange awo kankugyeko nkutegeezeko nno omuyimbi King Saha kosaate ne Spice Dana munange ejjuka nti n'abantu bano bavaayo ne bakola kolabo eno eya Valentine nga tuyingira munange ate olunaku olwa Valentine esayidi eno batuyiyeyo munange vidiyo eyo nga bw'okiraba awo. Mukwana mazima nkwagala Video nene ekutte akati era ngezezaako munange ate okunoonyerezaako ku mukutu munange ate ogwa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ate kikabuka osobola okubeera ng'ogikeberako ey'omwana mulenzi King Saha kosaate ne Spice Dana ku luyimba olwo Valentine. Naye nga bwe nti munange ate bwe nkoze ku updates zino ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe kiti.